Mu kire kyake ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omukaaga entisa yabutikira abatuuze b'e Zanna Bunamwaya mu Makindye Ssabagabo wa Kiso District abatemu bakkira edduuka lya mobile money ne balinyagululako n'okutta abantu babiri abaalirimu. Abattibwa kwaliko Harriet Nalwadda wa myaka 33 yali nannyini dduuka lino ko ne Maureen Nakabuubi ow'emyaka 25 gyokka. Twabadde tumaze okunnyuka nga tumaze otuuka ewaka, abamu twali tumaze okutuuka ewaka. Kati awe twawulidde ebivuga naye nga ng'omuntu akuba ekibaati. Poliisi n'ebitongole bikuumaddembe byasitukiramu okuyiga abakola obutemu buno era abantu banene bakwatibwa okwali Private Bob Onichan, Private Dennis Mangusho, Stanley Mulunda ko ne Isaac Antale. Kati bano olwaliro balabiseko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ey'amagye etuule Makindye okumanya ekibonerezo ekijja mu musango gwe bazza. Ng'awa ensala ye akulira kkooti eno Lt Gen Andrew Gutti agambye nti beetegereza obujulizi bwonna kizuuse nga bavunaanwa bonna beenyigira mu kikolwa kino eky'okutirimbula abantu bano. And this court is satisfied that each of the accused persons participated in committing the offense of murder as charged, and prosecution proved its case beyond reasonable doubt. Onategeeza nti bonna bali mu kaguli si gwe gusoose okukwata mu bikolwa nga bino era nga Private Anichan Bob mu mwaka 2006 yasalibwako ekibonerezo eky'okuttibwa kyokka n'ajulira ku musango gw'okutta munne ebbombo. Private Anichan Bob is not a first offender as he was tried and convicted of murder and aggravated robbery in 2006. That Private Mangusho Dennis, Mulunda Stanley, and Tale Isa have been in and out of prisons on different charges. Kati wano wasinzidde n'ategeeza nga bano batagenda kukwasibwa kisa era nga bonna bakuttibwa nga batugibwa. A1 Private Anichan Bob, A2 Private Mangusho Dennis, A3 Mulunda Stanley, and A4 Tale Isa. Each of you is hereby sentenced to death by hanging. Ono agambye nti akoze kino kubanga bano tebalaga kisa kyonna nga Nalwadde yalina abaana ababiri abato ddala so nga te Nakabuubi yali akyali muwala muto ddala. The deceased Nalwadda Harriet and Nakabuubi Maureen died at a young age, with the former leaving behind young children of 5 years and 2 years and a half years old. Ekibonerezo kiweereddwa bano kikanyiziddwako abalamuzi bonna abatula mu kkooti eno abawerera ddala 7. Kyokka bano baagana okubako ekibanyiga mu musango gwonna wabula nga bawabuddwa nti baddembe okujulira mu nnaku 14 z'okuva olunaku olwaleero. Bano bagenza okusalira omusango guno nga ku bbalaza ya Ssabbiiti eno kkooti y'emu eno yakasindika abantu bana ku kibonerezo kya kuttibwa nga bano basingisibwa omusango gw'okwenyigira mu butemu nga bakozesa emmundu nga kw'ogasse n'okubba e Masaka.